Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Ampuliriza nkwaniriza nnyo ate mpozi ku BOCAT TV. Nze Sula Ssenyongo okubeera nga nkutuusaako ate mpozi byolina okubeera nga omanya olunaku nga luno olwaleero. Ekiro kyajjo oba ekikeseza olunaku olwaleero. Pallaso, omuyimbi Pallaso yasangiddwa mu Mumakage ne banywanyi be ne bakwatibwa poliisi nga kigambibwa nti babadde balikola unnecessary noise ewaka waabwe, era bwe batyo poliisi yabagumbye. Jjukira poliisi badde yakola ebikwekweto mwegenze ekwatira abantu ab'enjawulo mbu badde bakola oluusi amabaala mu mayumba gaabwe, na bwe kityo era ne Pallaso bwe batyo bwe bamututte nga bagamba nti yabadde akoze nga bw'ogamba nti abantu basisinkanye ne banywamukko ekintu endowooza ekyagaanibwa okubeera nga abantu naye sinza pulezidenti yagamba abantu baba bali mu maka gaabwe bakkirizibwa okukola byonna bye baagala as long as bali mu maka gaabwe tebafulumiwa bweru. Naye okusinziira ku ebiraga ngeri gye batutemu Pallaso, omusajja bamusanze ali ku bibye waka ne banywanyi be. Sigamba nti baba badde mu bbaala. Bw'atyo Pallaso yakoze live video ng'alaga ntwala kigi bamutwalamu, era yagenza agamba bannaaye sirina kyenkoze, era tumuwulidde mu bigambo bye ng'agamba abaana be yabadde nabo nti temulwana, bano abasajja balalu bajja bakuba. Ng'ate kye yabadde abagamba kye kituufu munnange. Oba oyagala okubeera n'emirembe tolwana na musirikale, tolwana na poliisi, embeera ye ejja kumala etereera oluvannyuma lwonna. Tewali kitakyuka, bangi ababaddeko n'obuyinza obw'ekitalo. Abapoliisi abamu beeyisa mu nneeyisa etali ya bugunjufu. Ebifaananyi mu birabo ebitambula Pallaso nga beesikaasika babeera mu mbeera etali ya bugunjufu ne beeyisa mu mbeera eyo bwetyo, ekintu ekitali kirungi. Naye waliwo waneeno omupoliisi omu kati gwe tumanyi oba yadduka yafuluma n'ebweru, yali w'amaanyi nnyo Siraaje, yali w'amaanyi nnyo n'ekisera kyatuuka n'agamba mu bamunoonya bamafiya baagala kumutta n'adduka, tetumanyi na gye yadda. So kati n'abapoliisi namwe abakola ebikwekweto, omuntu mumusanze mu nnyumba y'ewaka, lwaki muba mumusika mu nnyumba era muba mumutwala kukola ki? Abbye ki? Pulezidenti yagamba abantu nga bali mu nnyumba zaabwe, abantu babeera ku lubalaza lwabwe. Nsobola okubeera ewaka wange nga nze sirina kikomera ninga ntudde kabalaza kange, nimwe ne mujja ne muntwala wa? Munsanze wange. So kati embeera eyo bwetyo bweri. Pallaso bw'atyo yatwaliddwa. Tujja kuba nga twongera okubawa biki ebyo ebimufaako oluvannyuma lw'okufuna ki ekifuddeyo ku poliisi wa gye baamututte, baamutadde oba akyaliyo. Tujja kubabeera nga tubawa information endala. Tova ku BOCAT TV, nze Sula Ssenyongo. Oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV.